Eggwanga nga liri mu kweteekerateekera okulonda okwa bonna okw'omwaka 2026 okuggyibwako akawuuwo obuweereza bwa Covenant Nations Church obw'omuwala w'omukulembeze w'eggwanga Patience Museveni Lwaboogo buteesiteese olukuŋŋaana olw'eggwanga lyonna olumanyikiddwa nga Light Up Uganda mu kisaawe e Kololo. In Covenant Nations Church, I serve under Senior Pastor Patience Lwaboogo, and as an elder, my role, I am head of missions. Era nga wano ababuulizi okuva mu nzikiriza y'ekipentekooti omuli presiding apostle Dr. Joseph Serwadda, Professor Simeon Kayiwa, Pastor Robert Kayanja, Bishop Dr. Michael Chaze David, Bishop David Livingstone Chiganda, Bishop Michael Chimuli, Pastor Senyonga n'abalala, era nga ne mu kanisa ya Uganda nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa eno The Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, ssentebe w'abalabirizi mu Buganda Right Reverend Michael Lubowa, Right Reverend Enos Kitoka Godo, Right Reverend Wilson Kiseka n'abalala. Be bamu ku abo abagenda okulemberamu mu lukuŋŋaana luno olugenda otandika ng'ennaku z'omwezi 19 mpaka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja ogwa muzigo. Kati ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi era nga y'omu ku babuulizi Bishop Michael Chimuli alambuludde ku nteekateeka nga bwe zigenda okutambula. On the final day of each mission, the cultural and political leaders are invited to participate and endorse the prayers of agreement from the Board of Christ. We have been honored to host many cultural and political leaders, and in particular, we are very grateful that President Yoweri Museveni and First Lady Mama Janet Museveni have made the time to be present at the closing of all the missions over the last 2 years. Wano Bishop Livingstone Chiganda wategereza ng'eggwanga bwe libaddemu ennyonta ey'okwegayiririra era nga bakozesa omwaganya guno okuleeta ensonga zaabwe eri omutonzi. Nti agenzi wali ne yeekumako omuliro otegeera nti bannayuganda bakyalina ekizibu. Bw'owulira nti omuntu ali wali agize manya ne yeetuga, manya omwana yeetuze, omwana omuto emyaka teginnawera na 16 nga bagamba yeetuze, tolaba nga ekizibu kinene kye tulina okudiiringa nakyo. Okiwulira n'olwekyo tulina okwegayirira eggwanga lyaffe lino okusimbula oli awo emisingi emikyamu egyasimbibwa edda ennyo. Katonda asaasire Uganda. Bayibuli egamba abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange singa babadde beetowazizza ne banoonya amaaso gange ne basaba, nange nja kuwulira okusaba kwabwe nga nnyima mu ggulu, era nange nja kuwonya ensi yaabwe. Ssentebe w'abalabirizi mu Buganda mu kanisa ya Uganda Right Reverend Michael Lubowa asabye bannayuganda enteekateeka eno okugiggyamu ebyobufuzi ekinyusi bakiteeke mu kwegayirira omutonzi. Kale tubakowoola mwenna mujje mu kusaba okwo twenenye Yesu asonyiwe ebibi byaffe. Kale nno mbayita ku lunaku olwo, ku nnaku ezo wadde muwuliddemu Pulezidenti alibeerawo, temujja kuwulira bya bufuzi, mujje musabirwe. Wabula kinajjukirwa nti olukuŋŋaana luno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga luteekebwateekebwa nga lubadde lwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, wabula nga ku mulundi guno basazeewo okuluteeka mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala era nga baakusinziira wali mu kisaawe e Kololo. Nze Martin Bosa Kalyesuubula ku Dream TV, amawulire amakuŋŋunte.